Manya gange nze Robert Mugwanya Mukasa eddala Agala naye nga mubwayise bamanyi nga Sojjango. Kola emirimu ebiri. Kola omulimu gw'obwakooki ogw'okuyigiriza abaana ebikonde, abaana abato okutandikira ku myaka 6 paka ku myaka nga 16. N'abakulu kale baba bafuna obudde bwabwe olusisiba na budde bwabwe. Omulimu ogwokubiri training abaana ku makya ngenda n'enkola egyange egy'obuzimbi maso. Kwatagana yange ne Mando kooki wa bikonde bange emabegako twatagana nga mbigiriza ebikonde nange nenzannya ku bikonde naye nembizannya ate obudde bwe nandibadde mufuniramu ennyo ate n'agenda wa Bungereza za 2000 n'akomawo mu 2006 n'atusanga era n'addamu n'atuzza mu bikonde naye ng'olwo yatusanga tulimbira kuzimba biki n'atuzza mu bikonde n'atuzaayo walukanga tumanira lukanga ebikonde amaze okukomawo era ate nze nenjako ntandika okufuna ataaka ebikonde bikole ki bireke tandika obitraining natandika okunyigiriza obitraininga ate awo era nemala nenfuna accident kuno abanteekamu ekyombo nagamba kati esigala ku kyakookinga ki bikonde naye ngaate gwe kwagala nnyo kookinge bano abato kuba bwosobola kati nembeera nga nkookinga ebikonde era nampa n'ennyumba mukolaki mwensula Mando siyinza okuteebereza kikyaviiriddeko Mando kumutta kubanga Mando ye muntu abadde omwegendereza ennyo ng'era ffe kennyini oluusi wabeerawo embeera eriwo netuva mu mbeera naye nga yatukkakkanya natugamba temutabuka kuba katugeze alina omuntu gwanyize naye ate gwe noova eno ng'olaba kookiwo wataatawo bakimu oli amuyisaamu amaaso amakomakoma gwe n'okolaki naye nga yakukwata ate gwe n'akutabukira n'okutabukira kati eyo embeera yanze neewuunyizza nnyo okubeera nti kuba nze nagenza okutegeera ate nga maze kukomawo nazze nga manyi mulamu era naye wange saasose tutuukawo n'adda empita buyisi genda waka kumunnyonnyola abantu abantwala ne bambuuzizza ne bankoze ate ne ntuukayo nti Mando yafa. Mando nga tannafa simiitinga mukono kubanga nze jimu engeri gye yali tulekera ye abadde ajjawo ngaza n'okumalawo omwezi nagumu n'ekitundu nga taze ku jimu naye nga wabazzeewo abazze kulaba ngeri kubanga gye tubakwatamu tubeera wabiri kookimuuzi kookimuuzi oluusi mbeera ku bato kookimuuzi ngali kuki bukulu kati nga kumpi jimu yagitulekera tugikwasaganya naye nga tuyigiriza abaana kubanga abaana abasinga tuyigirizawo ebikonde kiba tetuyigiriza nti gamba tuyigirize abantu bagende bakole effujjo kubanga omuzannyo gw'ebikonde kuva edda nedda gubadde bwabuli ng'era muzannyo mutongoze naffe twaguzannya tubeerawo era naffe tutandika okugutendeka ne tutandika okuyigiriza abalala nga bwabadde atuyigiriza okubayigiriza bibatendeka abaana naye nga era omuntu omuyigiriza kyomuyigiriza n'agenda mu bibye naawe nosigala muki so tojja kugamba nti ate ogenda fokasitunti eyo okoze eki wabula omuntu ye atalina mutima gugenda kukozesa bikonde bikikyamu era nga tubayigiriza abaana ne babeerawo awo tubalina mu birudisani nga tweyiningira awo yakava mu Olympics za qualifiers Olympics akuba yali teyaqualifyinga naye nga yagenda era yagenda ku buzito bwa flyweight kwa ttiimu y'eggwanga enkulu awo tulinawo Salimagulu tulinawo Tubaswa Sali tulinawo bona abaana tulina abaana nga 5 n'abawala bonna bali ku ttiimu ya Mando yabagambako nti waliwo abantambulirako omusajja ono tebannamutta takitugambangako era kyegambye nti nze neewuunyizza talina kintu kyonna kyali atugambye nti oba nina abantu bannange kyeneraliikirira oba nina kyaba takitugambangako. Kakati bakuwamba batya
era bakutwala wa kati bwe mmala okuwulira amasasi agaavuga ku ssaawa nga zigenda mu mukaaga ndowooza kuba nali mukaaga ogwadde ogw'ekiro naye naakamala okuwuliriza omukulembeze w'eggwanga ku leediyo kati nenzijja ku leediyo neneebaka kati mba neebase naoto omuntu akantwala kubanga sibirinyo enda okuwulira nga amasasi gavuga naye nga mangi nnyo naye gafugira sayidi y'ekyema asakitwala nga kikutse tusobola bya amasasi nga bwebali n'ofuluma nga tuli musirikale kati neŋŋamba era bali mu bagoba baki babbi kati embeera nga neebase naye wayitawo eddakiika zaalinga 10 mba ndi awo ngenda okuwulira mu lugwa mwendi nga mpulira abantu batandikira na mu lujja okuyita sojamani mulawo nempawa muka nenzijjamu ekinyolo bajjamu ekinyolo ne basindika oluggi nalimu n'omwana omuto n'awamuka muko n'akaaba ne bankwata nze ne bagenda nga bankuba ne mbaga bannaye nkoze kiki kyenkoze naye nga bankuba bonna basabise ki omukookolo fesi kati ne bantwala banteeka mu mmotoka ne bagenda nga bankuba naye nga mbabuuza motoka ki ze bakuteekamu emmotoka nga olaba takisi naye nga bazibayita ne banvuga ne bagenda nga bankuba nnyo bantwala naye nga mbabuuza kiki ekyenkuja kati bwe bantuusa ndowooza mu kifo ekyo baali bagala okunterekera batandika okunguza ebirala okufuluma kunsitula basooka banyambaza mumasiki kuba bantwalirawo wansi awo basooka banyambaza akakookolo bulungi bansiba balyoka batandika okunguza twagala tuwulire mukola biki ne zebula mbagamba siina byekola na zebula yanteeka awo okuyigiriza abaana bikonde ejimu yaffe eri mu mateeka yali gyesitalingibwa ne mu ttiimu ezizanyibwa erugugu era buli kimu tukikola tetukikolera munda tweningira awo kubanga abantu bebakola jimu si bizimbe byebakola jimu nembagamba nze ntweyininga abaana bato n'emirimu gyange egy'okuzimba era ne batweyininga ku makya negenda nekolaki nenzimba ne bagamba biki ebirala byemukola tulina fujjo ebirala byemukola nembagamba banze ndi muntu mukulu nina abaana bakulu bembeerera n'abato n'omu bwembadde ensula naye munyumba siyinza kudda mu bintu bya fujjofujjo kati ne baŋŋamba yogera olwo nga bakubisse obalaba tobalaba nga bambise sibalaba sirina bwena ng'ekifo ky'olimu okimanyi kimanyi ekifo mwenye sikimanyi kati bambugamba biweddeyo kubanga ayogera ebisigaddeyo nembagamba sirina birala kati awo ne baggulawo ekijji ne bansonsekayo ne bakizaawo embeera obwo enkeera waalo era omusirikale najja aŋŋamba situka nantwala abako gyantwala wansi waliyo era omusirikale omulala kati omusirikale gwe yali antwalidde nambuuza ebibuuzo naŋŋamba zebula omumanyi sooka olindeko amaliriza omusawo nambuuza zebula omumanyi nemugamba omumanyi bulungi nnyo naŋŋamba zebula akola mulungi nemugamba zebula akola lugogo omusirikale yakubuuza nemugamba zebula ali kakiiko akaddukanya ebikonde bya UDF erugogo nebambuuza akola bukongaani nembagamba wa general duties agamba talina birala byakola konzaayo byakolera sibimanyi ebyoagamba kutwalyo nebanzizaayo eri nebaddamu nebabazigalira naye nga bampa ekyobuugi ku makya n'emigaati n'ekyemisana ssaawa nga 10 nemaani gye bakuggalira eyo waliyoko ne banno oba walimu wekka mwalimu be nasangamu naye nga si bangi naye nga batemwogera naye
naye nga nabo era basibe. Olowooza emmotoka eyo yali egenda yali ekwata kkubo lyawe nga bakutwala? Ekyo siyinza kiteebereza, siyinza kukiteebereza kubanga awo wonna mu kuntwala awo bantwala bankuba, kati jjukira baba bakuba tosobola kumanya nti kati ate osobola okuba n'olowooza nti kati eno emmotoka ezzeeno bwezzeeno essaawa ng'eno ne bampita nga lyangu ne mpulira nga omusirikale agamba ntuula awo nesooka ntuula, ne mpulira nga omusirikale agamba nti mumuleetere engoye ze tugende, endowooza bantwala kumuzita. Kati oli n'aleeta empale yange nga mbisi twagyozezza, mbaye twagyozezza ne tennakala. Kati n'abagamba omukulu n'abagamba mufuneeyo empale yonna gye muleeta ne tuba tumutwalira, ne baleeta empale nga ginyambaza ne banteeka mu mmotoka, omu n'antuula eno nga n'antuula eno nga waliwo n'ali mu maaso. Kati ne bavuga tukigambukuba ettaka n'osaanako awamu ng'awulira baliwo abayimba obutungulu, abayimba biki, ne bavuga. Naye nga bakubisse? Ng'era bwe ndi mubikke bansibye n'emiguwa. Kati bavuga ne bavuga ne bavuga ne bavuga ne bavuga, kati ne batuuka awantu ne bapaakinga, ne ndowooza kati tugenda kumuzita. Abasatu ne bavaamu, ali mu maaso ababiri ali mu maaso, abasatu avuga n'ono ali mu maaso n'omulala abadde sayidi y'eno ewa okusigazaamu omu. Kati omu n'aŋŋamba sooja n'aŋŋamba okimanyi toli wa mukisa, nze ntya. N'aŋŋamba lowooza tugenda kukolera ki kati? Mugamba afande ate mmanyi era mwemumanyi sirina kye nnyinza kusalawo. N'aŋŋamba tugenda tukuzzaayo waka, tukuzzaayo obwo, tukunoonyerezaako nga tolina ki, tolina buzibu. Tumaze okukunoonyerezaako nga tolina buzibu, tugenda kukuzzaayo ewuwo. Nze neeyanzizza. Kati bali ne bakomawo era ne batuulamu mu mmotoka ne baddamu era ne bavuga ne bavuga ne bavuga. Kati bagenze okulaba nga bapaakinga nga baŋŋamba vaamu, ne nvaamu ne banziggyako ak'okumutwe naye nga bandi mabega era, ne banziggyako ak'okumutwe ne bansumulula n'emiguwa. Kati ne baŋŋamba kkirira wali, kati ne nzikirira ne nsanga bano ne baŋŋamba tubuuliremu, waliwo be nasanze ne baŋŋamba tubuuliremu kibadde kitya, amagulu nga gazimbye nga amagulu gaagakuba, ne bambuuza amakulu ne mbibanyonnyola byonna. Kati abo abami ne baŋŋamba naye tugenda kukolera poliisi bond eno ogende, naye ove mu bintu by'effujjo. Poliisi yawo bakusuula mu kitundu ki bwe njagala otegeera? Bakusuula Bwayise, bakusuula? Bansuula Kireka. Kireka? Naye nga abankolera poliisi bondi baŋŋamba bapoliisi baawa? Tebambuulidde, wabula nabasanze busanze awo. Kati ne baŋŋamba sayininga wano, tujja kukola ki? Tujja kukubira kuba tukyali mu kunoonyereza. Naye gwe tukuzudde nga tolina ki? Tolina buzibu, just tuyininga baana ne bakola ki? Ne bakola effujjo kuba bagenze okunoonyereza nga gwe tolina ki? Naye tujja kukubira ku ki? Ennamba y'eno oba tunaba tulina kirala kye twagala okukubuuza. Nze nnebalenge bassebo ne bamperekerako bulungi ne bampa ssente ne baŋŋamba linnya okola ki? Ogende. Linnya ogende ewaka, ne banyumiriza booda, ne banyumisa booda. Otuuka otya e Bwayise? Babooda be bakuleese? Booda nalinnye okubazannya eri Ekireka. Nenninya ku ssaawa mmeka awo? ssaawa nga bbiri kitundu ssatu. Nenninya ssaawa nga ssatu. Nenninya ne banteeka e Bwayise wali. Awo ne njja nga nsimbasimba mpola eno ku mwala nga njagala genda wa Zebra.
naye ekyasinza ate okunnuma ennyo ebbanga lyemmaze eri nga ndi musibe nga sikimanyi nti Zebulayi mufu bamutta. Kati ate mba mpiteyo wansi nti waliwo abaana abammanyi abaana bampenya soja mwali bagamba wafa naye kooti Zebulayi bamuttirawo. Mpulira nga amaanyi gaveddemu netandika okukaaba nengwawo wansi. Kati omwami bamuyita Abaasi nadduka najja n'ayitaani nayikeena abantu n'abagamba soja mwali ali eri ne bakuleeta mu ddwaliro. ne bajja ne bansitula ne bandeeta mu ddwaliro. Sikimanyiiko kubanga yandibadde atuwa instructions okukola ekyo ekintu yandibadde Zebula. Ate Zebula ebbanga lyonna ebintu batubadde tutambulamu ne buli watutwala wonna atulaga nti bonna waba atututte oba abaana bonna batutte atutwala nga atulaga nti awatututte buli kimu kibeera mu mateeka. Era oluusi ebiseera ebisinga mutuukawo nga poliisi weeri era amala kwogera nabo n'abagamba nti bano abaana bendeese jasiti njagala babeerewo kukola ki kugaadinga. Era n'atuwaayo kasente bwatyo n'abaana netuba tugenze nabo. Era ekyo kyo yandibadde ajja n'akikola ki n'akitugamba. Ate era ekyo yandibadde akitugamba kubanga era ffe tutwenyiga abaana yandibadde atugudde atugamba nti waliwo ekiriwo kitiriwe kiti. Ne kati nze mbadde maze n'omwezi nga gumu n'ekitundu gubadde gwezi omwezi ogumu n'ekitundu. Bagezezzaako okumbuuza bagamba nti era amazima kukuba gye baali bankubyemu nga ninaku obeera amazima gokka. Era nenkozesa amazima nenjogera amazima nga ge galetedde okukola ki okunsonyiwa. Naye ng'era omuntu wabakubuuza asobola kukubuuza ebintu bya security ng'enkubaza kyemboozi asobola kukubuuza mu mmotoka nga bambuuza bwe bankuba kati amagulu gaagano gafaana. Era kati wano we tuli mu ddwaliro naye siina yadde ssente yonna. Kati awo obubaka bwenyinza okuwa abantu okusaba buyambi kubanga bills z'eddwaliro zinabadde tezisinaawo ssente. Kale obubaka